gwewetanga mindi zenayiga okutomba ne bakulingi nkomba sagala kwambala ndagala nyumirwe nga mmala mwesooka kwebamba nze nkuyingize mamba kimana pwa wenkyabya pwa wenkuka akuba ekike kiggweko n'agula ekipya ukube n'engalo paka kunuubuka ndyabatasika kati gwatali wakika maduga ntukulo jijjayo ndakuta gutuulako kanyenya nettako ono olumukwatako njagala njikombeko walunda kipusi saizi yakyo ya mbuzi tereza empagi nkuyita wakati mu njazi ndabukanye ekiro sitayiro nkukuba nsezi nkyanganye pika leero nkyebye engazi magiku w'abayindi gwewetanga mindi nze nayiga okukomba ne bakulingi komba netadde mu ddene njikuba ne unyanga ngege jikaba nga ndege vibe erinye twambuke kebe mpeka ebeera limpa Mukama Katonda wange abaana baawumudde ne just imagine ng'oyita ku TikTok n'olaba muwalawo ng'ali ne mukwano gwe. Imagine ng'oyo muwalawo ali ne mukwano gwe. Mukama Katonda atusaasira abazadde. Naawe oyinza okubeera nga tonnazaala n'oseka n'osinika amannyo naye naawe ojja kuzaala. Just imagine nga oli muzadde oba oli awo oba sister wona oba mukwano gwo oba abantu bonna bamanyi muwalawo nga bakusindikira akatambi ogenda okulaba wooti akatambi nga ate mazima ga Katonda kino nkikubuulira n'obukkakkamu obw'ekika ekyenjawulo obeera tokyalina ky'otaasa okusinziira ku myaka gye balimu omutimbagano gwe bakozesa kwono ne wookuba embooko kwono ne woolekera omusasulira school fees n'okola ki tewaliwo ky'oba okyataasa tewali okusinziira ku nnyumirwa gye banyumirwamu n'ebigambo bye bayimba balaga babitegeera bulungi obuyimba babuwa time bulungi nnyo kwega buli kimu bateekerwako n'ebikolwa. Mukama Katonda atusaasire busaasizi.